Ate ebyobufuzi bya kito atotandika otyo nga nti ddamu weegaana ekibiina okuyingira ekibiina osalawo nga muntu kati nga emyaka 22 emabega bwe nasalawo nti kati nyingidde NRM era nenjiwagira obulamu bwange bwonna kati nga bwe nasazeewo nti kati nyingidde Democratic Party n'ebigendererwa byayo n'okwagala kwonna era n'amaanyi gonna ge mbadde nga nteekamu okuwagira NRM n'okulaba nga etumbuka mu bitundu gy'empangaali era ge ngenda okuteekamu era kati wano mukono n'otusi wenjogerera kati akalulu akanagwa 2026 ogenda kulaba nga DP ebifo byonna tubiwangudde nzibwe nti yenkola yange nze kasita ntukate kati mpagira kino obulamu bwange n'amaanyi gange byonna nga nteekamu tebagamba era oyingidde mu party ina alliance ne NRM ebya alliance enkya ne FDC esobola kukola alliance ne NRM enkya luli UPC yakola alliance ne NRM alliance tebeerawo in stone kyenkugambye nti cooperation kino ekibiina kisobola okolagana na kino emyaka gino 5 ate emyaka 5 bwe giggwa kati walabe Kenya Ruto yali ne Uhuru Ruto yaleeta ekibiina kye neyegatta n'ekya Uhuru ne bakola Jubilee ate bwe baatuuka mu kulonda 2022 ate Odinga n'aleeta ODM ne beegatta ne Jubilee oba nfuna bulungi ebyobufuzi bwe bibeera era abatabitegeera yola ebiseera ebisinga bibalumya omutwe batufumita amafumu baagala kututta kati twafuna emirembe mu kibiina ekiwa emirembe tuli ba Democratic Party mazima na bwenkanya abantu bonna kati tubakuŋŋaanya omanyi Democratic Party okuva ku bajjajjaffe okuva ku bakitaffe ekibiina ekyemirembe buli afunyi gyazitoowererwa ajja mu Democratic Party n'abakulembeze bonna abafuze Uganda era bonna batendekebwa mu Democratic Party y'entubiro y'ebyobufuzi era ly'essomo erisinga okusomesa bannabyabufuzi wano mu Uganda. Nze flaga bearer wa Democratic Party biya 26 mu Kalulu mukono North ku member wa parliament katade kirakyo yagala nkugambe ki kakati ebyobufuzi tebibeera dynamic tebibeera static ebyobufuzi bikyuka interests zikyuka abawagizi bakyuka demographic nature y'ekitundu ekyuka kakati NRM wane waffe mukono North ne bwesaddaako enjiibwa tesobola kuwangula especially kati nga nze Nsubuga ndi ku ballot paper kateyinza kumpitawa kuba obukodyo bwonna biki byonna bye bakola mbimanyi gye nasookera kati ne bwajje ebyokulimba byonna mbimanyi siasa yenna mumanyi kati bwe mbeera ku ballot paper kati bayinza kuyitawa kyolwa ngambye nti 2026 twatandise dde okweteekateeka kati tuli ku ground egumire kakati bwe najja wano okwesimbawo mu 2016 senga ogenda n'otunulira ebyafaayo nakyusa abantu bangi nembajja mu bibiina ebirala nembayingiza NRM nze kamwa koogera Nsubuga bwe mba nalina obusobozi obuleeta abantu emitwalo ng'ebiri nembajja mu bibiina bye baali bawagira okujja okuyingira NRM ne bawagira NRM ekiseera ekyo kitegeeza era nina obusobozi era okubayita nti bannaye kati mwategedde kati ekkubo tetugenda okukwata lyerino era bonna baavuddeyo dda omuliro gwatandise dde okukoleera era bulooka okujja ogizimbisa ennyumba n'ekuma enasooka yita mu ttanuulu teri buloka gye bazimbisa nnyumba nga teyiseeko mu ttanuulu tebagikaliriddeko ku musaana kati asuubira ofuna obuyinza ng'agenda bufunira ku mukeeka ali awo bamukwate bamuwe buwi oyaddeyo yeebake ebyobufuzi byakulwana politics is a contest kati ebyo byontiisatiisa nti mu opposition bakuba ebyo byonna twabigumira dda ekisinga n'okunnuma nze mbaddemu NRM naye nga mpisibwa nga opposition nga biseera batulugunya nze gwe bakola kino nze gwe bakola kino nze gwe bakola kino abanamukono ebintuuseeko byonna mubimanyi so kipya kye kigenda okuntuukako ekitantuukangako bulimba na bisuubizo bitatuukirira na kubeera ng'abantu abamu baagala okutuula mu baasi nga tebaagala balala kugituulamu forever baagala tubeere wabweru wa baasi nga tukuba enduulu bwe tukuba enduulu bo nga bali mu mitto tebaagala balala kugituulamu ne bwe bakulaba ng'osemberera okwagala okutuula mu mitto nga bakulimbalimba kakati Nsubuga va mu kalulu kakati tugenda kuwa ekifo kya Parliament ya East Africa ololololo Parliament ya East Africa bwetuuka nga era bakuzanyeemu ku 2 kwegamba nga bakudibya kati enkola ng'eyo kakati bye twabivuddeko tuze mu bantu baffe abatutegeera obulungi era bajja okutulonda kati ffe twerandize kubanga omanyi omuntu omunaku yerandiza yekka tunaabasangayo Bannayuganda bave ku byobufuzi eby'omuggundu mu luzungu I call it slogan politics Bannayuganda babeera nnyo ku byobufuzi eby'omuggundu kino kizze kati nja kuwa ekyokulabirako okulonda okuwedde 2021 olw'omuggundu ogwaliwo abantu bajja ne balonda abantu abatategeerekeka
abamu babawa n'obwa kansala bwebamala baba okububawa ne ku byalo ne basenguka oli omusanga n'omugamba MP gwe yalonda bamuyitani nga nerinya talikola ki kubanga yalonda lwa muggundu bannayuganda balina okwegendereza kubanga eno ensi yaffe tetugenda kufuna nsi ndala tetugenda genda mu America tetugenda genda tuli wano tuzalibwa wano tugenda zika tetugenda funayo nsi ndala so tuba tulonda abakulembeze katikana kasera ketugenda mwako okwesunsula obulungi babeere nga beetegereza onani yakuzibwa atya yazalibwawa yeeyisa atya atuyambye atya nga tanajja mu bukulembeze kwakati abasinga bejjusa twawagundi tetudanga mu kumulaba so begendereze baleme kukyamukirira basunsula abakulembeze tuzimbe eggwanga erijja okweyambisa n'okwesimisa abaana baffe ne bazzukulu baffe kakati tunulire ebyobufuzi we bitambula mu mawanga agatwetoolodde ebyobufuzi you cannot participate in politics in isolation tosobola kugamba nti nze ndiwe NRM sijja kuwuliriza ndowooza z'ababibiina birala kyovula babootuuka e Kenya ojja kulaba nga Mudavadi owa ANC akwatagana ne Ruto owa UDA ne bagattako oba ofuna bulungi it is politics of consensus politics of okutegeeragana so kanti tuweereze ono no olwensi tetujja kuba tetuzimba nsi tunuulira ekkonga ekyaliyo ono yafuna ababaka bangi ono talina ababaka ne batuuka okukola gavumenti era nabo bali mu cooperation Tanzania bali mu cooperation ne Uganda wano lwakuba abantu tebabiraba gye tugenda mu maaso era tuli mu cooperation era gyagenda okwekanga nga 2026 bakalunga bakawedde nga kino ekibiina kikwataganye ne kino okutambuza gavumenti